Bagamba bamatu geganuma. Oba simu yange yevumbeera. Simu yange mayizineze tukwata nate simu z'omukyena zigenda zikendeera mu market. Ya simu eri wagirabako. Yabanga mugegenda mu line nnya abaana bayitanga awo twali. Banene ina screen eringa TV. Zaggwamu zitya mu katale. Banangenge kubanga oyinza oza eyasooka ojjimba mikwano gwange bamuyita Nsubuga. Nsubuga ogamba otya yagigulanga naye kati ng'agyeta ogikyajinga naye nga nsooka n'engikyajinga eryanda n'engiwuliriza ne mu America nga aliwo weegenda mu mirundi ejja ne mmala n'engumalako ne mmala n'enteekako ogwo gwana naye eggwanga lino nno naye tubira ku mukyala kati saa zino oba mukyala nga omwana gw'olina nnamba mwamufuna lwa ssimu eyo Sinno bagikuwa eyakwana yali agirina otunoga kati ono omusajja alina future nene tugatako omuwala nga omusajja eyakufunisa olubuto ekyakufunisa olubuto ze wuufa zino ez'ekibaawo zino ezo ekibaawo kiba kya brown ne black amaaso nayo tukutumiddeko ng'oli omudya lwa wuufa then tusembeyo omuwala nga gwe ekyakusazaawo omusajja yalina ekitanda by then nga bakiyita mazongoto Mukowa cha kinene ekyali kinene then tumalize n'omuwala nga nayo ekyakufunisa olubuto yali TV ennene naye nga kibuto era nga omusajja alina ne bakaita ka DVD era nga obeera mu banno bannanga wengende wa Fred bannanga andeta firimu nenda mukaddifu anaye kale anaye waliwo ebintu byolabanga omuntu yeraga naye nga wannanga omusajja omukubye baamulimba ensi eno kulabuka. Very exciting. Bannaye bakwanira ku Shoprite mukyaliyo. Jankutayeko ku Shoprite. Zebantwalako ku Garden City. Nedda nga makati mwekwanira bakusimu oba wane nga mwesingana ku Shoprite kati bakolanga. Basi waddanga waggulu bwoti n'otunula bwoti oliwa. Gendo kwa afaana tata eno mugamba afunye emergency. N'okutawo Garden City kwaga madala agatambula tukutumiddeko. Enseno bannayo. Abasenale paka jemu. Nze ndo nali sigenda nga ku Garden City. Naye nga amadala ago ngamanyi. Naye nga wo sigenda nga wenda ne bantwala okudde nangu ya chips. Nasookerako okulimba kubi. Eki Garden City genasookera kako okwamukira kera nga nilakwa nali muto era saaswala nga betuduka tugambuka tusembeyo n'aba Centenary Park bannaye nga nawe bakwanira waliwo ebbali eryawo gundi ebbali yaliawo wali swimming pool nga tonnatuuka ku rafters yakuba nnyo waliwo akalala efendizi mugamba muti kati muli eyo mwakulukuta mwakaddiwa baana basatu omusajja alina abakazi abala kati oli ku mulimu gwakumanya bbaawo akwana bakazi ki ayi bannaye full time job Sanji Fashion Collections yangamba leero fuluma bwotyo era yanyambaza kitu-piece kino very very beautiful mbadde nzita ngenda wali ng'oyimusa nengamba ate omukazi wa Gomez kikyayagala Kyeki kifaananyiza Gomez nedda nti kinege gye kyekuŋŋaanyizza wamu bweti nenzigumira era mpulira nywedde bulungi nnyo so nawe osobola okukifuna asangibwa mu Makindye wosalamu bwati ku bitaala no botiki ye wesangibwa so kubikufunira mu different colors nobeera smart nobeera decent era ng'enamba erizi 07581818 bijira mu size ez'enjawulo ne colors ez'enjawulo Sanji Fashion Collections. Kale St. Peter's bombo kale twalayo omwana oberenga ate omuwandiisi bannanga bazadde tuyogeddeko ebbanga lyonna omwetegekera amutegeka abaana bamukubanga badda ku masomero kati muwewo bagamba nti njaga kukyusa mwana gyabadde abadde atandise okwonooneka gyabadde performance sinnungi gyabadde ABCD yonna endowooza yo gy'olina wobanga onoonya amasomero St. Peter's bombo kale libe erimu kwago agoyinza okubanga ate olowoozaako ogenda kuvuga no mailo meka ziringa nga 22 ku luguudo lw'ebbomba awo ogenda otwala omwana abeerenga asoma environment nungi abasomesa balungi standard nungi lindako ebibuzo bigenda kufuluma ojja kubanga atombulira kale bakulira ku ssaawa zino obeerenga atowandiisa omwana ku namba ezo ku screen St. Peter's bombo kalule essomero ly'omuzira mbazira awo nga tuvuddewo tulina bannaffe aba Arapex Comprehensive Cement Smart Tiles gana mu hardware zona mu ggwanga obeerenga atomwefunira gwe tayira gy'oli mu ggwanga nga oyagala kukola emirimu egirabika obulungi emirimu egigenda okukozesa recommendations emirimu egigenda okufuula ow'enjawulo adhesive gw'okozesa alina okubanga wanjawulo
Arapex tala adhesive ali katale mungi ne adhesive Arapex yasuso obulungi agenda oberenga ate omwefuna hardware zona mu gwanga gyali genda oberenga ate omwefunira awo nga tuvuddewo Simba Automotive balese pichipichi ya Yogi Boss pichipichi negera pange kujja mu bwavu 223 tulina kubanga tukola akasente kakati kyogenda okubanga okola ogera emitwalo gyo 7 abakwemira babiri ne barua ya LC nawe ndaga muntu yo genda ku office z'abanafu ba Simba Automotive oberenga ofuna pichipichi eyo ogenda basanga wana ekamocha opposite amafuta ga ebane gundi yonjera bira kale nenga ekamocha waliwo amafuta gali opposite ngogenda kwa kashi yawo ojja kubanga tobasanga obogenda no kizimbe kya BMK ojja kuberanga nawo obasangawo okusoka kubanga tobefuna pichipichi ku kibanja mpola atogenda wekolera akasente. Okay, kakati abantu olugero lwentero ulyantu bagamba tebabba mbifulukwa babbaliwo era omuntu abeerawo nalaba nagamba ono gwenjagala era abantu babeereyo nga batuyanaga Simon ngenda mubba naye Simon tabbika omuntu nakula ngo yambadde empeta bulungi nnyo nagamba ezo muzeeyambaza empeta nno kale kono olubuto omukazi ng'atumudde musajja naganja mulinda mpola nedda tate mulekenze ejja mumenya nja mukuza omwana so bibeerayo ezo ensonga nnyingi nnyo abo bokimanyi obeera tumala kweyogera kuba nange nnina omwami n'agamba omwami we nayo si kweyogera kumala kukulemerako nti owayenzeeka ndi musanyufu gyendi era bw'omugamba nnina omwami ng'agamba naye obadde oyagala ngende naye muleete namba agalire nze bawo mbadde mumakimwagala nze njagala gwe sirina kyemwagala n'omugamba nange nnina abaana 6 nja balabirira tofaayo si buzibu wange nze njagala gwe tokkiriza abaana baleete tezagala badde wa taata waabwe nze nja balabirira akazi nekeerija kusayimuna kaba naye nze nonga nina omukazi nanze tebinkwatako nina omwana wattu otegeera omwana nalyo nategana atekayo close up fashion ensi eno nganzi omwana neyetegana olyanga akumazeeko emirembe bambi omugamba wakitajja byajja mu maaso gange kakati kama kenjagala okuba ye muntu ng'oyagala kubaako g'osigula oba g'oyagala okuwamba oba okusesetula gyali mulimu ebintu mbulamu nga zo principles kakati bwobanga omuntu akuwadde time n'owuliza byayogera biwulirize abantu abamu ontunuulira bwoti abawala bambi some people abatonotono babeerayo nga bali single nga dada talina strings attached somewhere talina kyalina sengawe teyamuloga kale ayinza okubeerawo naye naye nga nawe oyo kale naye ng'oli bwoti gobako n'ekizibu ng'emyaka egiba gituusa obaako ekizibu newa mu kkanisa era sobeza mu kkanisa okitegeera naye gwe azze okuwamba oba okusigula okusaseetula omuntu yenna waali kyandibadde kyabuvunaanyizibwa n'omanya eri omwana omuwala lwakuba challenges wezijjira nganze Simon nkwegomba nkwagala naye ate gwe nga tonna making a move gyendi nti sijja kumanya ate bikibye because usually omuntu obanga gwamwagadde oyinza okusomayo no bye tugamba nti I use your weaknesses oba rather use your wife's weaknesses nzo okutakinga over nti wabaddala olina obuzibu ne mukyalawo nga owulirwa waliwo ebibatabula owulira obusungu bukuluma n'ojja n'onkwana usually abasajja bemutandikirako mukazi ayomba nnyo owulira byojja okukwanisa era nkubuuza buzibu noŋŋamba abamu abasajja bambi abali straight agamba nina omukazi naye bannange yokumwagala ye nandibadde mwagala omukazi ayomba nnyo omukazi anvuma omukazi takufuuta mpacaggulo omukazi takola bwati kati abakyala abamu kye bakola eno gwokwana biuldingirako ebyo bwojja buli gy'oli n'akukkakkanya ye taliyomba bwe kaba nga kazigo kejoze wamine mugenze ne bwojja ng'otaamuuka otya yakukkakkanya obumere bw'abasingo n'akusikira ku makuroni n'amagi n'akulogera omwo kale n'akuddaabiriza before you know gwe kennyini ogenda weeseseetula bwekuba kumupangisiriza n'omupangisiriza ogenda olaba nga kale alimu endasi olumu ng'abisseeko naye yandibadde muyombi naye olwedde wamulagako kati obuzibu bwe bujjira ate nga gwe tomwagala kati ng'omuwala ye akwegomba agezaako okubaawo byakolakolawo okitegeera olaba ateekawo effort and all that nawe okusajja ey'omwana omuwala omusajja oba oyagala osigukula omwana omuwala olina okukola better than aliwo byabakola tojja buzzi toleeta bulesi masaatigo sijja buzzi nalinnya no please nkola ku TV nkola kuva ku ssaawa mpaka ssaawa tekikola bwe kityo
omugongo mugumu ngwe basabutaka sigaza TV yo okitegeera tebikola we bityo bannange buli wobeera ng'olina kyoyagala abasajja akulu bakola nnyo ogw'okusigula kuba bakola ssente bugina emyaka ejjaffe ndi mukazigo ka mitwalo 2 ate naawondaga nve ew'omusajja akasasula ate nzija ewuwo nga n'akabiri tokasobola bane mumalako abantu emirembe musumbuwa bane tulina at some time we have besides ebyomu kisenge kyekirala kikyogattako kyanjawulo kikyoyina kwoli thank you by the time I make a decision bagambe munaye yadduka ewabba wuyo avuga okitegeera yadduka ewa bbaawe omukazi alabika bulungi bane mugamba muti abakazi abadduka mu basajja bamulwa akaboozi ogenda kujjoka twanjulire nti bannaye kaliwe kati era omusawa ng'asibuuse n'akabuto yafuna amutuusa kasozi okitegeera abasajja baddeyo ne batuseka ne bagamba kati hafu yali azunga ki naye nga kyali kintu kimu kaali kaboozi tolina nabo okanyonyola abantu iriani kyekyako bannange mu myaka 5 nze golaba nakeye ku mwaka gwa 7 nakakimanya jjo juuzi mwana gwe mbujja mukankana kakati nolyoka otunanga embwa nolyoka osibuka ensi yonna nekusekerera ddala tolina kyogattako lumiriza oli omusajja gy'obadde nti bannanga omusajja takulaakulana omusajja talina kyangattako myaka gyonna tubadde bwe tutyo tupangisiza akayimba ak'emitwalo 2 okumala emyaka 5 naye olwo basigulanga ebyo byonna betwogerako ebyesente weebiringa essanyu talina ng'essanyu talina kale sigaza ssente zo essanyu eryo lyolaba osobola oddyogererako but waliwo abantu kye batunuulira obutunuulizi naye kakati amazonga katuna hafi ono yamwagalako ki nemumanyi gye yava omanye ebyo ebyomunda ebyo byakunyinyonnyolera osigadde ovuga emmotoka yo sente weeziri but then waliwo birekayo nga byali bya musajja abakyala bangi bali mu bintu naye byabasajja weebiri byonna byonna naye womala obbivaamu n'ogenda ne bakukusa akaboozi kyekiddako nojja we nanga omanye waliwo omuntu watuuka nga osobola okwesiiga ebizigo ne bibulendinga n'omubiri n'osanga bannange ne musanyufu naye ngola ebizigo byawukanye n'omubiri n'ogamba alimba ng'ekizigo kiri wani na buli kimu ebyamasanyu bibaawo but also tuli ku nsi okubeera bino abantu bavuze mu motoka empya alabika bulungi there are the things we don't explain to people but they tell kikyoyitamu mu bulamu obwa bulijjo because n'obeera ng'oli happily married musula mu mansion and all that omuntu atali happy alabika yaaba alabika so omuntu yenna okubaako wakutwala kiringa ffe nze teriiwo ayinza kunziba wano ku telefayini okuleka nga ngambye bakuwa mmeka nkubisamu mirundi 3 ffenna tuli bakugula mu bulamu obwa bulijjo onzijja wano ntwala wano kyekikyukamu sibya eno wengi gyengenda okutwala kati olaba eno ffene gyowe kulaba ngenda ku branding ogenda fuuka sita wa oyo peregas wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula wano ku BBS Terefayina eyaffe. Come in. Boss, Lugalambi Mugobi. Gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde nzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera kyo kiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zidden Tile Center ku noti 753 noti 65 28. Secure your child's future today in a place with the best conducive environment for learning, skills development and mindset. Janan Schools, Nursery and Primary, Bombo Karuri Campus, and our newly unveiled Wobolenzi Campus, situated in a unique setting, located in Wobolenzi 2 kilometers off Kampala Gulu Highway, along Nakaseke Road, in Bukorwa, at former From Vocational Institute. Admissions are available from Nursery to Primary 7 at all campuses. We equip our children with all the basic knowledge and skills application for their success and excellent performance. We have spacious dormitories, well-organized classrooms, plus exceptional care and treatment. To our sick people from the school clinic, we offer the best nutritional diet for a healthy living with emphasis on co-curricular activities like sports. Register your child today at all campuses. For more information, contact us on the numbers below. Uncontained
Uganda's #1, Uganda's best. Ngamba Dr. Jose Chameleone. Sabokulune. Wanga munje. Genda kuzoweze 10 February wali cricket over Lugogo. Agenda Jabulusa. Atenga agenda kuyimba yeka ku stage. Ati mupa. 11 February ali Mbarara. 14 February agenda Luwelo. Okuinga emitwalo ebiri n'emitwalo 5 VIP. Ati big events yategese. Gabi kutusibako. King Collection Limited. Solo Lines Limited. Galaxy FM. Coca-Cola. Club. Refreshingly different. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Olutambula mu ba celebrities.